oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Kuteerayo nobera mpozi nga tobituusa eggwanga olunaku olwaleero tukuleetedde eggulire ly'aba promota sinakindi nga baagadde okweyambula era abasinga bakomyeko bakome. Twasembayo okuweereza abapromota oli beekalakasa ne bayokya n'ebipiira mu kkubo ne beeyambula. Ku luno babadde batandise okweyambula bakomeddwako obukomi bakulembeze baabwe. Ajjukira abapromota bano baasuubizibwa akasente okuva General Salim Sale, akasente nga kalina kuyita mu microfinance mpozi ate etwalibwa omukulu Aruna Kasolo gwe baawangula akalulu naye ndowooza akikoza fujjo agamba nti akasente kano kansooke nange nkayozeemu. Bw'atyo akasente ebbanga lye bagambidde nti kajja kagaaniddeyo. Kakati abantu ne batandika okuwebuuza akasente ko ke baatuwa kali luddawa. Aruna Kasolo agamba akasente tugenda kata. Minisitule ya Genda gye kalina okuyita bagamba ate tukarisiivinge nga ki. Chetumanyi sente zitugenda zirisivinga tuzirisivinga nga baani. Kati ne wabeerawo n'ebitambula nti ezo sente baazitadde baazijja nayo mu ggwanika gye zaalina okuyita naye omukyala Peace Mutuuzo n'Aruna Kasolo mu balina gwe baaziwola alima ebikajjo kati nga akyazoozamu. Kakati nno olunaku olwaleero bapromota ne beekuŋŋaanya ku luno bafunyewo ekibagatta. Jjukira ebibiina bibadde bibiri, wabaddewo Ampunet ne wabeerawo ne ANPA. Ku luno beegasse wamu bagamba nsaleesale gwe bawadde wa ku Mande singa bate bannafuna ssente bagenda kubeera mpozi nga bakola ki nga beekalakaasa either bagenda kuzivuga nga bazizzaayo eggulu bwe babagaana okuyita ku Karuma bagenda paakinga awo babagumba mpaka Salim Sale nga babulidde ekikola ekiddako. Badde balina ebirowoozo bingi nnyo nga bagamba batugende wa Museveni nene beebuuze wa Museveni tumubanja kitatusuubiza nko kintu yatusuubiza ye Salim Sale n'atuwa abaganya otuwa be Aruna Kasolo katugende tubawaabire batuwulire ki ekisibye ssente. Nenze kyendabyemu omuzinzi kyekiri nti akasente ako munaye balinza oba akawola omulimu w'ebikajjo nga yakyakozaamu bwe kamala okufunayo ku magoba balyoke bakawa abaana kubanga kasookedde bava ggulu omwezi kati guweze so nga ate ye Salim Sale yabagamba within 1 week. Okitegedde kale katusooke tubawe abantu bano nga bali mu kuguulana olabe. Ujangu wano atolaga wa abana bafite yimirira wano sebo abana bafite basoma muleka yogere ulira bare chemba saba order yes chemba saba banayo sembera wano ogenda kwogera bintu byalindo oluno chemba saba order yes mbasaba letu ulusiganye tulage mubulirizeko tubeera abantu abafulanyisa omwena muyina omulumi naye mbadde mbasaba ogenda kufuna omukisa oyogere leka omuntu asooka amala ayogere temukalira muzindaalo. Njagala ono omwami bw'amala ono omukyala yeyasoose leka ono omukyala yasoose wasooke gani gwoddeko tuwamu n'omwami omulala tutegeraganye kati yogera pointi zo ate mbadde njagala bw'aba oyogera beera kamu kakanako togeza nnyo obusungu bungi se temujazifuna basebo abamawulire musembere eno nze njagala njogera ebigambo byange nga mwenna mulaba abamawulire musembere eno mwami balunywa mwami bajjo mwemulese esasa geeyo mulije bannamawulire mukomewo eno lwaki bannange nze yes kati nze amanya atalina kuba mutente eno vaamu genda omutuula bali balina makulu kati nze sente zabalemeddeyo yes kati lwaki tuyogera wano kati nze ensonga eyange egamba bweti ensonga eyange egamba bweti gavumenti ya Pulezidenti Museveni yes yaleeta emirembe tugirina naye emirembe gyawanga omuntu tali mu kukola tufiire ddala mu amayumba bagatugobyemu abaana baffe tebasoma muzeeyi balunywa yes bwebabiganye twegulewo tutandika kubalira okuseusira twoki
mbasaba bwingi tuddeyo tutuule tubabulire puroguramu babulire. Bannange amanya gange z'ekitonde ntegese ebivulu okumala ebbanga ddene naye buli mulimu gulina bannannyini gwo tukole okuba abasabiriza mu nsi yaffe tubasooja muzituwe temuzituwa mugaye tukujja zituwa Badesaba tudde tutuule tumalirize. Tuddeyo tutuule tumalirize. Tuddeyo mutuule tumalirize. Weebale tutuule twanza. Mugende mutuule tumalirize. Tubasaba mutuule tukakane. Mutuule tuwulirize. Badesaba bamme. Obukiiko bane fena tutuule tudde mu bifo byaffe. Badesaba tutuule fena tutuule tudde mu bifo byaffe olukiiko lukomyewo wanannyinirwo mubegayirira. Bannange lindako mwami luba gwoyinza okuba oli bulungi mwesinganza omukyala yasemba naye mwami Balamu kirungi mulabyeko wano ŋŋendako ng'abakazi mu nnaku 2 zokka tutambule mu kibuga nga tuli bwerere bute abaana baffe tebasoma tufiira mayimba twagala tukole tutya abasajja batusuddewo omuntu negowagaana emyaka 4 emabega otuuka omwegayirira kuba tolina kyakulya lwaki tubeyambulira tugenda abakazi tuyita mu kibuga bute mumanye nti tuli bubi mute emirimu gyaffe tukole buli kintu kirina bannannyini kyo tetwabasaba sente zammwe ne muba ne mugamba mugenda tuyamba lwaki temuzituwa mwami Balamu okuwadde ennaku 2 zokka ŋŋenda kunga abakazi tusooka wuwe mpaka mu kibuga nze ŋŋenda kweyambula ngenda abakazi tweyambule tutambule bute. Awo tutuuse bawadde ensonga zaabwe lwaki babanja sente ezo kuba waliwo n'abadde bagamba ffe nga tebatusasula be basuubuzi kati bo bagamba abasuubuzi tebajja babanjiza babasuubuzi baba baagala nabo bagende bebanjiza ebyabwe. Ekyokubiri bbe egyabwe baagisibako kitono kasookedde covid egyabwe abasuubuzi mbwe egyabwe gyapoozingamu bupoozinzi naye egyabategesi b'ebivulu jjo gyayimirizibwa ddala paka kati omwaka guyiseewo. So kati yeeyo embeera eri mu ggwanga wattu Uganda naddala ku saidi y'abategesi b'ebivulu ne bagamba oba si kyekyo bate ebivulu ogamba nti otadde amasomero gaddemu gasome bo abategesi b'ebivulu tebalina baana be baweerera. Tuva ku Bokat TV Zesula Senyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya Naruli. Bokat TV